jukira abana bere rugazi bali mama irungi bagalira ku musiri abana bere rugazi sheka yabategeera ati bagalira ku musiri ne guba gugwo no gubagana go bo bafuna pike wano biki balira ku musiri era bavayo taxini akole eno neno so compare list y'abayimbi ng'abana abajazi okulya amayirungi bamukaaga ajabika yakavaka labika yamikalicha abali amayirungi abayimbi aliyeni sikini simayi gunze kugamba bemanyi bafana akaluma amoti sure amoti ali amayirungi amoti va ku mayirungi amoti yatuka lokungamba bagena kalisa fene anti seka yatuswaza seka watuswaza seka natujolonga banywe njaga amazima kaluma abantu bali wali twagumi simazima seka yatuwaire era singa siyo amazima sheka yabaswaza bali amayirungi abo eje banywa obugolo abalangidde nalinywedde ku kagolo anwanga kamayirungi yo galya banywa omuggo kandi seka twali tumusse mutya twamugamba ebigambo ebibalala ng'alina kwetonda abantu bamugamba seka wetonde basiramu banne nti seka naye no yali strong ani bode ng'afiira ku magulu nga bawoliya ne waffe Masaka abaana bagenda ku misiri gy'abantu gye balira mayirungi gw'omanyimbo nga wona agamba oli manyaanya bo bali bagenda balyamu nnimi Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLife kwetuli amanya bampita Rimasamu oboso kumpita Metani Club Bongo wewaawo weyibazibwe Mukama yebazibwe Katonda nolwaira lukeseza kikyentegeeza nti gwe alaba Bongo Charity Foundation bakama bafa batuma n'okuba engalo n'otutenda amagezi okutetenkanya n'embala y'obwa Katonda ekyo nno kyandi kutwaza mu geyeena toddamu kukikola toddamu kututenda toddamu kutuwaana amagezi toddamu kutusuuta kyoba otukolera kiba kimu era kiri kimu suuta Katonda oyo eyatutonda era tufudde ekyokulabirako waana Katonda oyo akuwadde obulamu obutulabyeko weegombese Katonda oyo akuwadde amagezi agategeera enjiri gye tubuulira naye waggulu wamira kyoba onkolerayo kiri kimu ku kyalo kyo awo wooli naawe otandikawo la Bongo Charity Foundation. Boba gwe mukibi tandikawo mukibi Charity Foundation boba gwe Asani boba gwe Christine boba gwani tandikawo Christine Charity Foundation. Tewetaaga kinene tewetaaga binene tewetaaga bisero gwe tandika ne idea eno genda mayumba agalimu ebintu bye bagala okusuula bannanyini babyo balaba nti bikyabasaana gwe bagambe nti nedda nze ne charity basket yino mubiteekemu ebintu ebyo n'abijjuza ekiseera ekyo ogende mu bantu abanaku gye bali bangi ababyetaaga obibagabire obuweereza butandike ogenda kufuna abantu abalungi abagenda okwegattako Katonda agenda kuba naawe agenda kutambuza amawanga n'ebyalo ku byalo era enjiri eno n'abalala bagenda gikoppako so tompaana waana kyenkola naawe osobola okukikola era Katonda agenda kukuwa omukisa. Tuli mu kuzimbira abaana ba ku street somero abaana abava ku luguudo eka Mengo gye tuli mu bateekerateekera essomero
twebaza Mukama olw'okutuwa ebisiige gwatuwadde omulimu ne tugukusiigira otukolere ddala bulungi ekitenkanika tukozesa ebitone byaffe art and craft okuyimirizawo ministry eno tetugenda kusabiriza muzungu n'omu kuba tukisobola ministry eno essomero litandise okuserekwa sirwa kubantu tulina omuzungu n'omu atuweereddemu tukozeseza abaana bannambi n'abaana bakintu okwebeereramu osobola okukikola naawe mulekera awo okulowooza nti abazungu be bannantameggwa katonda waabwe katonda waffe nga bwe yabakozesa naffe bw'alina otukozesa kale nno bw'alina kyonna ky'olina olina ekifaananyi kya mwagalwawo maama taata menyanyindekaani osobola okukituwa nekikusiigira olw'akasente kagenda straight mu ministry eno naawe n'ekimu kye ky'ekkumi ekyensi tozanyira ku kya katonda kijja kukutwaza mu ggeyo nakikola mirimu gy'ekyensi ng'omaze okujjuza ennyumba ya katonda kino ekisigalawo ekikuwuliza ak'obuntu ako koowulira nti ono ng'asula njala kempita ekimu kye ky'ekkumi ekyensi osobola okugamba nti akambayo emitwalo 2 kambayo emitwalo 3 kambayo emitwalo 4 bateeke ku ssomero okusereka kugenda mu maaso nze nzikiriza nti katonda ali wamu naffe era katonda agenda kumementula buli atwe ey'ekika mu kkubo lyaffe kubanga eddoboozi erino omwana w'eggwanga ligendera ddala ku ttaka eggimu kuba atandikira mu baana baggwanga okusumba n'okutereeza ensi yaffe katonda agenda kuwa omukisa gwatodde sinziira kutegeeraako naawe awulidde bino n'otabitegeera era still teweesalira musango enjiri y'ejjeno siiyo kale nno tukwatireko obuweereza tubugguse omukulu wanyisebo omuyimbi w'eggwanga nsanyusa okulaba naye nsanyusa galubindi zino baziyita batya zino ayali zimbuzabuziza manyi badde katabo if a man dies will be like live again kati obutabo obwo tulina wano nno bungi kankutteko era mbadde mwoyo kati obutabo buno abagenyi baffe omwana katonda osobola okubeerayo ng'olina naawe ebitabo olina ebitabo kati ebitabo bino abagenyi baffe bwe bajja ate babisoma n'abaana babisoma obadde agala kukaaba neŋŋamba so naawe bw'oba olina akatabo eyo nga tukakozesa osobola otukawa abantu balowooza nti okuleeta emmere mu foundation zino kyekikola amakulu ne buno obutabo bukola amakulu olina akataboko kaleete olina bayibo gireete tulina nonno bungi era tugenda bukolera library yaffe tugenda kukola library wali naleese omwami ampimire ateekewo amasa kati boninda nga woninzo naye nsonyiwa nkulindiza naye mukama akuba omukisa olw'okugumiikiriza so kati nga bwobadde oninda ng'ojjawo wali nga bw'ojjewo kano n'osoma if a man dies will he live again kibuuzo a study of internal life kuli kayo gyova ombuzeeko bizibu obadde wa bibaddemu n'endwadde obadde walwalamu tulina kyali waffe omwana yafiirwa omwana amuyita wanda boyi waffe mwana mungu amuwummuze mirembe myaka emeka yali tannaweza oba mwaka gumu katonda alina ekifo kyeyateekerateekera abaana gy'abatwala abavudde mu bulamu bw'ensi kyali wange gumaguma mungu ajja kukugumya mwana yafa kiro yafa ki yalina oba omutima gwesiba yali mulwadde omutima bambi kati kyali wange mbadde nga omanyi byaffe ebyokubaala ndi waka saa 10 ngamba ate bano batamidde kati balina kyebakayanako kyakanze nzagirina okuba omutabaganya tebansumbuwa omusajja akuba emirundi ngina yashimne ngamba omusajja kamukwata nti mwana wa boyi waffe afudde ate ekyasinga okukwatako bambi nali nakalaba kabebi ako nenkokya naye awo musanyu eri ekitalo awaitawo ennaku nga 4 nekafa naye ate okugenda okuzika ali twafunirayo ebizibu eki omuzimu gwaganira ku nsi abaana tubaba n'emizimu emikambwe waliyo omusiraamu musiraamu antwali tumusi mwaye temwagala basiraamu baziikirako si ekyo tugenze ziikirako boyi waffe twagwa musiraamu yatusomooza twali tumusi omanye abayimbi musiraamu kiki kyeyabakola gwekyomwana twali tuse musiraamu bandi basibye era twewala kukomera twali tugenda kukola mada enafudde omutima gusa omuntu ate namwe mutte tuzza kugumya oli munaye tugira nga omanye ebyabayimbi twatugendera mu taxi walina oluyimba oluliko nina oluyimba olupya
Duno atoluliko waluje. Kali nawe luli kati ngina tune. Bakunyiziza. Womesa, akaimba wakaita womesa. Ngakuwemo. Nanyize nnyo. Byepisemu. Pause. Tisoko tekele salo. Mwanange nakaimba wakaita womesa. Tigwe mulabe bwateredde ono si wanabi. Nti ono kiroto ky'abanne omutwe singa labi. Neko lyrics ozijja. Yaddeyo munvuma nti ndi kabi unabisangulawo nga mpabiri. Mumwefasa agaana abamu just wanna this. Anesoboka. Tijiwomye gwe womesa. Ogenda kumchawa. Tiwamoji womesa. Ogenda kumchawa. Sina bya kubatisa. Kabunda. Ogenda kumchawa. Ate ki? Ito jifunye. Araba yorufuna iti. Sakalongire. Oya tukolemu. Gale. Ovangane muntu akujjukira mbizibu. Kabagane nawo omuntu okusembayo. Ovangane ku muntu. Chaliwa emadde Changamba. Uliriza. Nayengira kujjukira. Kati kugamba kubigambo kubifu webigambo. Ebisemera ddala. Vanga ku muntu akujjukira n'embizibu. Onkubidde nga ni munyale nga no gendawo. Naye. Tudde wano mu taxi. Tudde kunakuwala nnyo. Katonda yita agireeta. Tudde kuseeka. Seeka atukola ekintu. Naye ali kubalalu. Ate story. Twazika Lugazi. Seeka ondabo bonna bakutuza watukola bubi. Tugende Lugazi kuzikirako boyi waffe. Omwana wafudde. Boyi waffe yatulabako. Jukira nga ona buli omu aba n'abantu bamuzamu amaanyi. Fera wetu yatulako n'amaanyi bitandise. Ebiki? Ne tugakuba mu bbanga. Asasi. Mwagala ne mundu. Gwe tofaayo. Kyonna kye twalina. Ffe twagamamirira. Kubanga boyi waffe afiiriddwa abazza bazza obuluse waliwo abajjidde ku mukyala we okuzika ku lwa mukyala we nazaala we biki ffe twagendera wa boyi waffe era musiraamu namuyita Wanda n'amaandiza nagendera wa maaso n'amanya bikoze eki bitandise mwebali mama mwebali baganda bange tubanga ekitalo biki nga omanyi of course sawa yakamere etuuka awo era ekyala soka nekiyisa bubi abayimbi mamanyi soka nonyera gwe nsabulwa gwe nzoganyaawo kamere nenkali eringa kantu tekanajjako okulya obudde tewali budde kali nayo ne baboyiba Lugazi awo waliwo ne baboyiba bange twabiranga n'aba Moskadi simanyi waliwo yayimba akayimba njagala kutakalinze muyita njagala kulya nti muli bameka mulo nkole nteekateeka omufiirwa yayogera boyiba abo kukyalo eyo Lugazi twasaasana dda muganda wange erinnya mwalikola nayimbayo oko nalimba si naye Lugazi naye nagendayo oko ne Ketwo oyo ne baani ne tukubayo show nekola andi batuuka ne banfuwa serezi bagwa ne banfuwa bbiya biki byonna nalimba si anti bantwala ne eyo gye balima ebikajjo bya metta sima sukali abaye ne bampamba nga nina akayimba bakayita Mr. Banka sebo Mr. Banka kanaku kakwata abaninga n'ateeka ti mulo gwasinga mayimbi bonna wakuba eno kiki oyagala bampa buli kintu kyesikozesa obujani mayirungi ebiti nkanyabaga sinywa njaga oja jinywa naye wali tojinywa nalisi jinywa ante tulimbira wano abantu babadde bakuwa ekiti sebeno program nti kyakutwaze butabika injaga kiki wadonywa nula Moses Radio kiki kyagijinjako butabika kulaba ne Moses Radio kale Lugazi naye nagenda odanga nafunayo baboyi bange nabakubalaga ne anti nagenda ku kyalo nenkubalaga nenfuuka waakwo nembeerako wiiki nembula anti nga buli wentuka bagamba waffe wano tovaawo omukubi walaga wuuyo tova wano anti nayimba nenkaaba ngandiko omusajja wange muyita wa Udu ng'asunda ng'ayisa manja n'akazi nagamba banayimbye nnyo ankulaga Udu kyeyakola kwatira onkaka banange ayimbye nnyo kyonna bamukalidde musomufuwa ku bbiya nze amukwata Udu nga bagamba byonna tubikwata kyonna kyoleeta nkirisivinga owa Guinness owa Nairo waki tetuboola naye nga abikwata sibirabako Udu endikasagga 11 nengenda mu kabaala anti nabulire Lugazi
tugenda mu bbaala z'abanywanyi mbaddukako oba napaala ntya nzuuka ndaba gye ndi simanyi oba anti bakeera kundanga mbizindayo byerugazi abadde alina dread omuyimbi yasinze obbacamula yabuze dda eyayimba akayimba Mr. Baka yabuze kati nze ngoba kkubo ndiko angova essimu yazikidde simanyi gye ndi kati ndiko siyo gwe banoonya navayo kyalo nkyankalanyiza tudde wano mukuziika kati mukuziika tugenda okuziika seeka ekintu kye yakola baseka tubaagala nnyo naye seeka oli yatuyisaamu amaaso tugenda tutekeyo omwana siraamu obimanyi seeka atandika obuulira enjiri obimanyi ebyo okwenenya ng'atubuulirira entaano mumize temwegulumiza lwa duniya idde ku mwaka gumu entaana temwegumiza olaba n'omwana omuto agenze okwegulumiza kibi temukola we bibi temukola webale kati process eyo kirabika balwawo seeka ebyokugenda bikola ki nebimugwako ng'ayogera bali abaali bagira balwawo ndowooza seeka abaali batabula akacyanga balwawo akokubika ku mugezi webale abaali bazimba entaana fe nga tugumya boyi waffe tofaayo mungu yagabeera yakola ki guma bibaawo mbulamu naye nga seeka yatwekengedde dda amalasi gano gamutiisiza rastafari kati nze nali nakateekayo kano akamaalufa kano kekaki kakano kekamaalufa kano lulimi kyolwo kamaalufa kano ne yasembayo kakola yali wabula bali mu America muyimbi ani sijja mukubulira musajingeko apididi ate kati siyali tontyobola tugere maaso akafika Wiz Khalifa tokalaba Wiz Khalifa pikinga bade kututte wali wazi siri abikola byonna nabimalayo nakola nebitasoboka sinatuukawo kiwetuma pididi yali mukono sa ndimulo pididi Wiz Khalifa gwe seeka yalina obugalo bini ndowooza n'atupima ba waliwo Jose Mountain waliwo badoni fiki mugayagaya twali tetunagayagaya twali kulira nga tugenze ku representinga boy waffe kati nga omanya abayimbi kuliko ebekubye bitatu kuliko abalina pini matu nenga abantu bitadde obuyaye tubutadde ku mabbali tuli wali tukolaki seeka n'asumulula n'olaba omuvubuka nasiba enviiri ng'abakazi tugambuse mubanga ngagawakayima muwuliriza osiba otya enviiri ng'abakazi n'olaba omuvubuka yekubya bitatu ogiyina mumulo sina tetatu nze tatu linajje kubanga nfunye ssente olwanaginawo mukikoosi kwagwe ow'enviiri akumaliriza bangi n'olaba abavubuka balina bipini matu basiyazi toyina sirina pini nze kugambe nina ebintu nze ndi wakubbala yakumaliriza dde enviiri yazimaliriza sinze nzeka yabadde n'enviiri naye nga yabakubye ekinywa naye nga nange era nze omu ku pointi ezo kuba nadde mpisemu nnyo taata w'omwana pini aziina taata w'omwana aziina yali aziggyemu waliwo abaziina abayimbi abakuba kanywa banange ebikolwa ng'ebyo tubivumirira kati nga womanya abantu b'ekyalo bonna kasita n'olaba omuntu n'asiba ebivi bonna ne babatunuulira anti twaswala kati nga womanya bayayi ba mu kibuga batandize n'okwekwatako esimu yogirina tuswala nswala metaniki kanyumagini njagala kaaba tokaaba kangume nayo nange ebyembonyebonye akuswaza nkaabya anti seeka yatuswaza seeka watuswaza seeka n'atujolonga banywa enjaga amazima galuma abantu bali wali si mazima seeka yatuwaire era singa siyomba amazima ati seeka yabaswaza seeka seeka enjaga abanyi bayimbe banywa enjaga no baginywa tebaginywera wali tuzze ffe zikirako bonyi waffe lwaki otusalira omusango amazima galuma ffe tuzze zikirako kyali waffe
tuzenga wetuli musango ki buli omaina aba musiramu oba buli omaina aba mukatuliki buli omaina kuba musamize emmeme katali eddini ndowoozayo era Seka twali tumuwadde ekitiibwa nga ne baseka balala bo tebalina buzibu bagaba nemwe bali kuzikirako bweyi waffe sekyo kutusalira musango tife yatulaga ati tuli babi nnyo yatulaga abasajja ba Emma bali wali ba yuti soja bonna amajega ekigali nga kyakoze eki bali amayirungi abo eki banywa obugolo abalangidde nalinywedde ku kagolo nga kamayirungi yo galya banywa omuggo kamayirungi ogalya byonna sina kyenkozesa kiro nakubiddeko wankubidde amayirungi inze sina kyenkozesa nade nebasi wanade nakamala okusaba tunasinkana sawa nga 6 kyekikutusiza omwenda mbadde no kwetegekera kuba oli musajja wa kitiibwa mbadde ngendako mu kibuga awo naye nengamba akansoke wa metani nawulidde bubi nawudinga ngamba nti nasuze mbibiwanvu nenebakamuzi okusereti nawulidde bubi nawulidde bubi eyo mbozi tugende ndikwalaliko amayiro kitogali atandise okutewali ali amayiro bubanywa omuggo abaana b'abantu munyoto tetuyina kyetukozesa awayira amazzi olusi tunywa lwenzoli kale tuba tetulina sente tunywa ice oba spice wayira tima tebagaliza Seka nga konjera musirise twakuba bwamatuka Seka tumufananidde bubi abantu bonna kati nga waliwo abataka ab'okukyalo bamanyi batudde wali nabalabye ate bayizawe emmotoka yo girekenze babbi basoma ate ab'okukyalo bamanyi bakugeyo owulira naye nga ne ku kyalo kuliko era ababadi baako naye nga bo bajja kubonga bugo banne ekyakabi kati nga waliwo omusajja wange yantegekedde package nga nnene package yabadde nnene nga nsavanga era yeewera mulo nkusse wemaliro ziika tofaayo twakatulaba omusajja oli kyeyadayogera kituufu omusajja niwa gundi yabadde tematali package yadde yantogo package nga onagamba package yabali ba sente abamekesa abatu kuve mulungo paka webale nnyo oli musajja mugezi sijja kuva Kampala ng'anyi kati nkugambye ebigambo bino Seka wa ajjonkera Seka wabeera wa mukuba akaamaawo Seka munne nti oza tosusse muganda wange bali bazizze nedda ebintu ng'ebyo so busy Seka abaddemu kabampaane oba addewo nekihajja tikyakutulaawo simanyi anafuya ffe abasajja abadde mu nsinga era tuli mu bantu abanafuya kati nga tumanya nti onakolaki anafuya sinayombako na Seka twakubuuzizaako enjiri obadde obulidde bulungi mu kusooka buli omu kyoyogera kituufu tukolere obulamu tudde eri omutonzi buli omu mu ddiini gy'alimu ffe twadde basiraamu tugezezikirako kyali bafe omusiraamu ati Seka nayogera ensembayo yabakutudde abantu ngaawo mubaboole nawadde musi gwe kennyini kabwejumbira bababoole ku mufu kati nga ndaba abantu batutunuulidde we bati bonna kati ng'oli kati yeggwe nze bantu bannange mpiri obusungu ate nenzijula nensituka tokola ebikolwa Seka nedda ssebo yitiridde kyoyaga oli malayika omugambye mukali nedda ssebo ffe tuzze zikirako kyali waffe tetuzze mu byamadiini tukuwa ekitiibwa kyo naye fena tuli bantu bakulu Katonda atwagala nga oli muntu mukulu era oli muzeeyi wange nange naweza emyaka 18 siri mulalu kujja wano naligenze mbaale nzize lugazi zikirako kyali wange lwaki ontyobola mu bantu n'abaana bakoleza ndi Seka twali tumusse mutya twamugamba ebigambo ebibalaala ng'alina kwetonda abantu bamugamba Seka weetonde basiraamu banne nti Seka naye nno yali strong adibode ng'afiira ku magulu nga bawoliya naye ng'ate naffe tamanyi nti twafakina
owe mudde okufakina nedda nakyekoze ekyo nedda kigambo kya luyayi kale twanyiga tuli gumite kisoka kiddemu neto kiddamu ate kiwemu ate just gwe katondawo kigambo program ene wemula tuli gumite twanyiga seka ne mugamba seka tetuze tutyobola tuva makindye kuziika tutaddemu faabe pakide toyina gosasulidde emmotoka tetuze tusasula ayimiridde wali musomera alaliko seka ne mugati seka tetunywa bugolo seka fe tukubalaga tufaana kye tuli nawe oli musajja wa ddini kyovalabo oli smart bwotyo naffe tuli smart bwetuti twazze wano nange mba smart ayogeddeko nemugaseeka tetunywa njaga ne wabairamu abajinywa tebasobola ginywera wano tuzze kukikirira muganda waffe kubono muganda waffe emize twagirese eri kati tutyobola naffe tuli bazadde buli golaba wana alina omwana totutyobola mu bantu bitima yaffe tobitta kati wenakuba yiti erugazi neteeka abajagambo seka gwe yagamba banywa obugolo abanywa omuggo mugaseka ffe tunywa muggo tunywaki abanywa omuggo banyiriranga ffe gwe onyirira ne mugamba la bodde la baskini gwe biveemu ebyo nga bayuti bagamba wamaani oye Jose ngamba yuza ajibisa era wanda musajja waffe teyayogera nga alaba kituufu mutuufu tuvudde eno kuzikirako kyali waffe gwe tunafuye ne mga gwe seko manya baka tunafuyiddwa singa twafadda kati kigambo byogedde mu kusoka bituufu ebya mukama naye wano suse sigwe katonda totujajinga seka wetonde seka yakumomo nga batuza ati bali bamuse 10 bali bamuse mumisiramu bitoke aduse bamujjawa jukira abakyala bote batuuka eno ku ntaana oyatuka mu bakyala twadda mumulaba nga tukyewera akazina tukawambye omufuka tumwezikire ngalo wali alina pakeji yange njagala kulya ngamba ate nkuse muli bameka kuvenna kawuka straight out oyagala tulagawa nga mulo konze wolan mulo nga abasajja abeerugazi bali babboyi bange namba tumiddeko abeerugazi anti nabakubalaga agenda okudanga bangamba mulo mbandenge mulo jakunzita kali bayagate mulo obeera ne metaniki nze nfa tantegedde obeera ne metaniki mubanga lady and wizo onjubisa sinashendi anti abavubuka bali ojja kunkubya mulo toteka bintu byakumpaana nze bankubadde ndaga enkovu kati wacho lumemba mulo anti onyiza oba okola wacho lumemba ali na advisor nali nakuba musomesa wa gondi wa English ngokubeba ego mutwe nali na teacher magata ye kyankolanga lumemba bwati nadira kyoko nazikola ati bori nenga abana berugazi kyakabi kati omufu mwamaliriza mutyolu kubanga yadayino musabira bamuteke mukabuli nga mumuwadde omukisa bamusabidde mwamufumudde twabyekolera mumanyi oluwalabu mmwe si bya luwalabu byakukiriza omugenzi bamuyisa omwana twamuziika mirembe gatete mumusabidde bamusabira kugambye oli yamala omusabira ate n'agala osomooza gwe tomanyi bantu basomooza nga biwedde awo then newano nemukumubikkako ettaka awo n'atandika osomooza tamanyi nti fe tuli short tempadi nkulaba akawompo kavina gani ka Wiz Khalifa kyo kyawedde yadde nkawade PDD PDD nawo alina enviiri kazi wa kapata bakapata abo baluwadde Snoop Dogg eza Snoop Dogg za kabi naye wadda ebyaddala bakayita womesa wawasa twakoma okuba wano ffe nange onoonya muti lwaki onnoonyerezaako 0700 nze nkugambye tulwanyisa bisiyaga akaviiri Wiz Khalifa bakayita womesa mulo biwomesa wafuna omukyala mulo gwe wafuna omukyala nina omukyala
Lwachi mulo kakasa. Nkakasa. Mulo tuwanza bisiyaga. Ndi musiyazi. Bitabuse t-shirt njiraba hashtag not so. Ate ebintu nze yagirawo byonna ebintu byonna okimanyi. Ebale kuwasa. Mugula bikadde Ansans. Azuli tunatenda wala wiki alani rukukusha yenda. Mugula bikadde. Mulo. Company ekyaliyo. Sinagigulawo mu butongole nkyalina ekirowoozo mayinze ekinnomesa kati ekinnomesa mu nsi kati nze ndi mugagga wa birowoozo binzitowererako n'ebirowoozo byange byonna byetaagamu ssente enkalu kati nekinnumya omutwe era nze waliwo omutwe mpulira nga nina idea nnyingi naye nga gayi noonya entandikwa. Mulo. Problem eriwo. Mu abayimbi b'omwoza temulina kukola. Lwaki? Tutawaanya. Inkola. Tontegedde inkola ya business weeri naye support ganti kati mulo stage ya mulo nze mulo nsangibwa mu kitundu bwe kiti edduka bwe liti wano wembeera ati mulo soko gitongoze online wetaaga just data oyo gwe nkuwulirizaako otuuse gwe weetaaga ne page mulo jime mulo mugula bikadde kati mbanga sate brand ya music kati baga kale yes omanzi gulawo page endala business wise to the world osobola kugula ya jime mulo music ne jime mulo mugula bikadde lwaki bafaani baba kugobera musical ate bagenda okusupportinga business eno cheva ba Ronaldo wanga Ronaldo CR7 ayinanda panty Ronaldo nga company ya Ronaldo CR7 anda panty CR7 perfumes byonna bya load bafaani ba Ronaldo beba muyambo kuyimirizaawo ebintu ebyo nzera nange kati njagala nnyo Ronaldo yani nenfuna under panty ng'eriko CR7 nkikulirawo kuba owagira Ronaldo muntu wange kati naawe abantu abagoberera emboozi yo music n'ebirala banalaba Jimmy Mulo mugula bikadde Ansans bajja kukuwagira musajja mugeze yolinga lwakuba mu abayimbi mulowooza temulina kukola nedda muna ate nze ndi wakubbala mulina kuba mu bimuli bya Rose anti muna nze ndi wakubbala naye omulembe gw'abayimbi obutakola waggwawo dda kubanga abaguleeta nabo gwabalemerera omuntu yenna alina okubaawo ng'akozesa brandi ye okutunda omulimu gwe kati gwe Mulo Katonda akuwadde brand oba ku TV nkulaba ku NBS Sanyuka Spark eyo yonna singa bw'omala okuyisa mu music wo nga n'abantu abakugoberera obagamba nti naye temwerabira ngula n'ebintu ebikadde ye business ntunda n'okugula ebikadde era enamba yange y'essimu eri bweti gwa omugoberezi wa Spark TV abaddandaba tewerabira okunkoonako oyagala radio oyagala TV enkadde n'entebe enkadde byonna Jimmy Mulo mugula bikadde Ansans side eri ebikutuusaako kati tulaba fani wo wa music bwatakoma bukomi kwagala music wo bwagamba nti naye kyali wange oli atunda n'ebintu kangene muwagire oba nina paasi zange muno n'ama TV enkadde kyali wange ono kangende ekola kimbi mutwalira abigule okirabye Mulo nno mwembe gwakweberera mbadde nebeera munde ebbanga ddene lwakuba kati okimanyi wali abantu abamanyi nti sikola nga balaba mekes kati ate waliwo abaana besite nga balaba mbonaabona bubonyibonyi kati nagamba ate biri oberamu AI ani nze mbanoonya sente mbanga mulalu abantu bakoole basupportinge balete ebintu bannange ngula ebikadde byonna n'okubitunda byonna biinako idea enamba kanjigabe tekyukanga 0708398046 giddemu 0708398046 business wise music wise ekola buli kimu everywhere etubawuli embikadde olyanza okuba ayina emundu ye tukula byakulwanyisa nina emundu yaekadde ojugula netaka yange nkadde oyo aba wabulabe nga jjajja wange kozi nakunyumizako jjajja wange kyeyakola embwa wagitererawo emmere nezirira amalwatabi jjajja wange antabanga olule e Masaka Bukoma Nsimbi mbwa alina omululu ati jjajja ali musajja mulodimu nga mutaka ng'alina embwa nga 7 naye nga mulimu embwa ey'amaddu
embwa eri ng'emuzooganyiza nga kakkana ng'embwa tewulira yalira amaddu gamba embwa eno kati ebiseera ebyo mukyalo we basala ente ebyenda ababiwanga mbuwa tebalyanga byenda batalise birya kati n'emitwe gy'ente nga bagifumbira bulungi oluvuutu embwa ne bazifumbira ne baziteekawo ne zetta ebyenda n'omutwe babiwanga mbuwa andize kugamba abasajja abaali abagagga okategedde n'ente mmanga n'omutwe gw'ente mbwa nasala ente naga luno oludda mu kiyungu kino mama gundi luno lwa Nalongo luno lwa mama Mukasa kati embwa eri yali eyitiridde nga fayiro yayo ejjudde fayiro y'embwa nga ekoze ebikolobero bingi jjajja oli yali tasoboka embwa eruma kuba abantu ku kyalo yebbe emisango esusse ebeera mu nsuku z'abandi yegoba obukoko bw'abandi ziri 7 manange bagitanye erinnya tulireke kale obudde buyina omanyi nti mzee lwali olwo ng'asala akate nga bulijjo ng'okusala akate si kyamaanyi baali bafunyi ng'asala akate ng'akwata embwa 7 ng'omukaaga azita ng'enemu agiteeka mu lujegere dogidogi agisibira wano nga wano we basalidde ente ng'asalira wano ente wano olujegere lukoma wano embwe bagisibidde wano olujegere lwayo lukoma wano ente bagisalidde wano bakato baliwa bagundi baliwa eno kati embwa eno ng'eri eti okitegeera kubana yasaba muganda wa taata yali atema yali alumyamu naye wako gwaddewa sigala sport mumutwaleya ng'embwa eri eti dogidogi kati ng'era ziri zompulize ajana kuma yali alumya nga buno wabeewo obufiifi obugwa nga wakasukirako zino ennyama ziri ambisi budde tewali nga kati ngene efa bali balya tebanna bakolako byenda byabwe ne omutwe batalya kabisibisi embwa eri eti eno dogidogi baziwa zirya n'obugwa okuba za mpisa webale eno eri eti anti ente omusajja atema ente neggwawo zino ne baziwa kuba ekyoto kyayo kiba kitokota wali ne zirya ng'embwa eri eti ente ne bagitematema nti gano zino kilo 10 zano zino zeno anti embwa nekutuka nefa yakola eti nebiggwa ente olwaggwawo embwa amaddu yafa amaddu nga eno olujegezaamu gita eno bulabe meno masaba ate nga goki banne balaga bitambula nga ziringa embwa endala nga zisanyisanya ekifi ku lulimi zeweza ne edala anti eno yakotoka mzainagamba mugitwala eri wansi gye mamugiziika njimazi yakutuka nefa naye yali eyitiridde omululu yali eyitiridde omululu ng'embwa erina amaddu yafa maddu yakutuka nefa maddu ozanyise lule awo mule mirembe yafa kubakabonera awo okamanyi byembeeramu bintu byange mbisulamu mbitambuliramu ndimukkiriza just memutujajinga tubaseeka mujajinga ali musava tudde wano mwabayo mukyamulumbe owa package kyeyankola ani singa otuyamba n'otubuulira ebyali mu package ebyo era ntwongera okusalira omusango ate owa package oli
kati bino batunyumya ku nkwacho kale bacho yagala ogira tugira nze nyumya ku nkwacho omulejeri yali yankwacho Allah kati kyasinga okubanyigisiza Sheikh ono yali ayogera ku bintu byemukozesa ddala nga bagamba ekituufu kubati obwedda njagala omuli ekyali mu package yani sekati yagira bako oli boyi wange yali akutobovera busa yalaba entunula jukira abaana b'ere Lugazi bali mama irungi bagalira ku musiri abaana b'e Lugazi Sheikh yabategeera ati bagalira ku musiri ne guba gugwo no gubagana go bo bafuna pike wano biki balira ku musiri era bavayo taxini akola eno neno kati wano mukufiirwa baito bali bazitaddeyo mukolo gwali gwa kitiibwa nnyo gwali gwa nnaku just nti oli omwana buno obuntu bwe tukola tuyisaamu mbu abasajja bakola bano ye nalowooza nkola kimbikozesa kumbe sirina kyenkozesa Seka yali mukyamu nenga waliwako oreda akwewerere nga Sheke bwayogera ngatono bawandika package ngamba mulonze nfa naawe ate nja kukaddiwa naawe bibino omukwa wagizibo bibino omukwa wagizibo nze bibino birabo bimuli byo bibino mbikuwadde okyali wankubira akayimba ne wankubira endongo nze mulo bannange nembozi zokka gyonyumya nangamba mula nti nze lumujja kuntuza amayirungi mbeera ku TikTok ko nga ndaba bu video bwo nenfa ate omuyaye yaŋŋamba kwatala video yange amayirungi tegakwata iye kasita kayingira alina okuteekamu Jime Mulo search Jime Mulo interview ne bitandika nayo kyekya nateeka kwebikanga ate kati nze akozesa image yange kulya amayirungi ge kakati abantu babakoze kyogamba kati Michael Jackson amayinti ennyimba ze bakyazinirako guy just kyekyo kali amayirungi ku mbozi zaffe Allah bagalira Misiri obuweereza tebukalubye obuweereza bibeeramu obuwonvu n'obukka mpozi ng'olina bogamba nti bano oweereza batuukirivu bokka oweereza batuukirivu bokka oyagala nnyo okunteeka wali ewa Sheikh nani nawe oyagala nnyo olaga abantu nti nfunye ntondo oyagala abantu nti ndi mubi ofunye ntondo nedda oba nkufaananidde bubi musiraamu ntegedde mpozi toli musiraamu mukatuliki ntegedde bubi mukatuliki ofunye ntondo sifunye ntondo ngako nyine bikujjira mbongo biwegera ku Sheikh tonna kakkana nesaba okakkana byashika byawedde for the love of Ugandan music. Soko mbulize ko mbawagizi waliwo muwagizi wali Amsterdam tamanyi lulungi Luganda naye ayagala nnyo angamba Rabongo when are you bringing back Mulu? I love this. I'm here right now representing to the fullest. Yeah, uze ko muzungu katika zoke nkubuzo nsettinga kunkubya amita mama Matthew. Hey, how are you Mama Matthew? Appreciating okwa big up following music. Metani told me you love me so much. Yeah, thanks for the love. You love our topics. Ayagala nnyo mbozi zo. Embozi. Zizo. Embozi in English. I'm still someone told me I'm a storyteller. Really? You're a good storyteller. Yeah, I'm a good storyteller. I'm like General Zamba in rapping. For me, when I start talking on the mic, wow, I'm so wow. I'm so oh my God, what can I say? But be careful. Don't joke with me. In English, I will kill you. I'm bad. I'm going to tell you something. Tell me something. I have a song in English, but I have a market in Nairobi. I twist English and Kiswahili. Yeah. The song is coming. I'm so creative. I appreciate. I've really appreciated you. Okay. You're so creative. Big up. So you mix Swahili and English. I speak a little English, someone broken, but that is me. I'm not perfect. I understand it. And English. And you don't know English very well. I see you. I try. You try. I will teach you. Slowly. Take time. No, English is not our language. Even now, you are my friend. We shall talk.
who can't understand our local languages. Start today. I'm going to call you in the morning, in the evening. Yeah, start slowly. You will learn. Yeah, I'm going to try. You will learn. Yeah, I'm going to try. Thank you. You are blessed to have you. And and you to have me. Of course I'm blessed. I'm dangerous. Very dangerous. Yeah. I'm not normal people. Yeah. You're not normal. Yeah. I can see. Nena sulamu ochimanyi singa nena nagondera nnyo mukadde singa ate oluzungu ndukuba budinda nnyo anerodo oluzungu lwakabimulo mugenda kuba kati olina babboyibo bagenda bera mu comment awo nze mbamanyi mulo toyokesa kati ate abange abasomoza mbamanyi ochimanyi tobangako ne babboyibo omanyi okwagala kusiŋŋana ati metandika oba omanyi nti kati obeera ne batabani bo wano nogamba onaayina eddalu bweriti onaayina bweriti onaayina ihambo kati nange omugamba geno naabe naakuba akakwawa kati oba ne boyi ono anjagala bwati ne bwati mitendera ekyokuona abakireke buli omu tolina mize gye wakola mu buto nina naye waliwo asukka ffena twasukka ero ai Satinga musajja uyo wa people power. Asuse. Bitufu. Bomuraba ku kamera. Nzo gamba buli kanaku yasoka mu kinabi. Musajja ledda omuwayi debali mulabye nako. Nomanya nti owayiriza. Kutta bafani yo alina bafani. Ati kakati erinyo olittattana. Ogambye abantu ebyenya. Soboje. Jangu sibyo totya. Musajja gamambo. Tubadde mulwali. Jangu. Totya. Ye ataka kwawa ndi ataka kubanga. Nze kugame na tata ngamba ageno naabe labayo muzee yanga ageno naabe neira amazzi wano ne wano nagamba yakwata mugongo wano n'omusajja lwakya kuwayiriza omusajja uno wa people power manyi ga abantu like nope babuzeeko ya muje bale ate bagambe metandikira yogera si bituufu hati tulimba wa ani oboza pichi tujita drum nebe tusaga mtu tubifanye tonyiga abantu bagamba manyonyiga mangu chokola wano chenkola just kubera ku kamera director just ate bagambe oli mubimbaka ekiyungu bunogo muri muto gunyoma azalawa we bali kumpa kamere omusajja mpadda kamere seko jejo ne akamere kaya nyakafubi omusajja mpadda kamere man Katsoko deyo. Soko jo wano John. Jani kwa fuderero. Oli muyita oli mungereza. Oli black American. Jori. Mere badon numisizo olulimi. Anti musajja afumbya akamere. Mbadde manyo babuno. Bakuyigiriza oli chef. Iye nze banjigiriza okufumba. Nkola nali wagonjebwa. Yasingo obuyonjo. Mulaba n'amaaso. Emyaka gye yasingo obuyonjo. Nzoda maito yogera. Yogera. Naye yogera nnyo ng'ali kapiira ne lwako kati bamugobye yayawudde nnyo. Bakukuba amagi. Yayitidde okwa. Tomanyi kusala. Ebintu kati ate onfunye mangu byonna ngenda bbi kuyigiriza manyi omupiira manyi okubaka. Siteri kye simanyi. Oluzungu towulidde nga ndufuuwa. Oluzungu nkuwulidde. Buli kabadi akangoba mu kati nasamba omupiira ku ssomero ekyagontamya nalina girlfriend ngali wali nga bankuba ejjina ne bansekerera nenva ku mupiira byakusekerera ati omwana yankuba ejji ku ssomero ng'ayirini atudde wali n'enswala nati naswala kasozi boyi wange kasozi ne kalungi mwankuba ejji ne munswaza nenva ku mupiira nali boola singa gwe Faruku mi nga tata yangulidde vesti aranyokero tata yangulidde vesti kali nga njija muwalina
nakaiti nti striker shot number 7 Jimmy Luswata bane bankuba amaji wateta misamvu Ronaldo imuzibu nnyo ate nga kati nga ku Saturday mbakipa nga batebanze okola buli kimu nga batebanze nga buli timu tenenyumirizamu era nga bampita Chia mu goolo Chia yabakwatidde atugala bakuba goolo 2 nembivaamu saa kunsiriwalirako kulekayo mu kuziika navaayo mu kuziika obona obuvunanyizibwa natandise kati weyawudde mbavubuka anze ni musajja omuntu alina omwana nawe omusajja mukulu nina nazaala nina nawe ozaala wa mani ozaala wa kati obusungu ozaala wa obusungu bukuli kumpi nnyo kati kuzaala yesu ate inege njogeza kale ngosala saizi Katonda yaovuko uyo ayita mukibe akutenemena waniko omukono bazima yeyasirika abasajja bamugamba asirike metandiki teyasirika owa tusibula aba lwaki tubasibula onetamiddwa asendeta mitibona kutaba abantu bange badozi manya ngunyumiza akantu kamukadde embozi ebendala kubanga already wanyumiriza nadde enfudde already no yemalirira eyamayirungi mu kufiirwa amira naye banaye abamayirungi wakimuba amayirungi g'abandi ku Misiri mu kufiirwa abaana bo mu byalo ebyo ne waffe Masaka abaana bagenda ku Misiri gy'abantu gyebalira mayirungi gwomanyi mbu nga wona agamba oli manyanya bo bali bagenda balyamu nnimi nina abantu nga mukaga bemmanya ozabamenyamanya mulekera ogenda mu Misiri gy'abantu kulira mayirungi eri bizinesi y'abantu agawo gamufune pike bagenda mu Misiri bagutuula wakati ne bavuma tamikalicha sabasaliza andudo mulaba nzijukidde kyali nina genda kushora jambi kalicha bangamba yasala nange nenyiga nali ngentuukawo nega shora jambi kalicha esaleti simanyi azina omuntu yampostinga nomupostinga ngabana jambi towana nga postinga jambi kalicha chika ya bali bansasudde ata abantu bamu abantu mwana nza abantu gambye abantu bakuwana wanono kale Katonda yasi singo kukola mayirungi kyasinga okukola omuntu kati abantu abasinga olya mayirungi babikabi nga 5 waliwo abamu nga abawummuza ebirowoozo waliwo abamulya for fun waliwo abamulya abakola ebirimu nga waliwo oli agamba nti nze we mulya ngenda kukola kangeza oba producer oba muyimbi waliwo mulya for fun abamulya akakaninge obe wakawaliyo stress sakunyumiza musajja wangu oli akantuma wali oboyi wange rodi akangamba mulako mukisenyi kekakuba yatuna munyumiza so compare list y'abayimbi nga bana abajazi okulya amayirungi oba mukaaga ajamika yakavakala bika abali amayirungi abayimbi aliyeni sikini simanyi gunze kugamba bemanyi bafana akaluma amoti sure amoti alya mayirungi amoti va ku mayirungi amoti yatuka lokugamba bagenda kalisa fene bafana yakalizanga binyeebo kugamba amoti yagamba genda kudda ku fene yakalisa ntangawuzi ojaja bucha anti kati jukira ate ye abo bajje bakonkalwa ate bucha mani legenda ne mukulya mayirungi busi simanyi Joni Bule simanyi Jime Mulo sikalya tetukalya agent yali akako agent alya mayirungi alya akulimba bulimzi waje namusanga ku nga aitama lizinga ateria agent takalya atalina kyakozesa mbane kunyumeza amoti yali amayirungi ge nangamba kakongera nakakunyumiza akamoti amoti yaja ku studio wakuroni producer manyi ndi awona akataka imba na video kaninga omanyi wakata video amoti nga gulimu
amutinga amati ne mugamba video yange yino nkoze ntya nangamba genda we jamu engoyi genda ali kupaka last we yamwe baganje jime mulo kanu kanyimba kanga kapya ogenda kuba obagamba kali ku YouTube bakaita webati nenganze jime mulo akanyimba kanga ojemwe engoyi ogene kololo waliwe bale yali ekube bisere ebyo obazenga abe musika sali ku stage o ensoge stage wagambe Nzajime mulo nzajime mulo nakaiva nakaita bwekati omesa kali bwekati mumpa mukakolere mukawulirize anti ogenda kuba onadda kwebaza nze ngenze weraba